Muganda Dani Magic Muganda kale nno njagala okubategeeza baganda bange Mwami Museveni tatumalira budde sigenda namumalirako budde kubanga ye ali mu history ate ffe tuli mu future. Manyi nti buli wamu abeerawo ne bambega njagala mumubuuze nti ye nga tetwamugoba. Omwami oyo bwe baali mbalwana mu lutalo basuulanga mu nnyumba ya jjajjange omugenzi Yosefu Walakira. Abamu mmwe mumanyi ewaffe Magere balowooza ennyumba yange ennungi naye ya jjajjange yali egikubisaamu emirundi enna bagisaanyawo kubanga yasuzanga bayikira ba Museveni. Naye kyannaku nnyo kubanga si wa mazima. Kyannaku nnyo kubanga ku myaka egyo batya kuswala. Era abali awo mugambe nti Kyagulanyi yagambye olabye n'obuswavu musajja mukulu. Era mu mugambe nti Kyagulanyi yagambye olabye okwemuka ku myaka 8. Bannange saze wano kwogera ku Museveni. Nazo wano nga bwe mbagambye nti ye ali mu byayita tetuli mu tugenda okutuukako mu biseera eby'omu maaso. Bassebo ne bannyabo ndi wano si kubanga nze nasinga okusoma. Ndi wano si kubanga nti ndi mwana wa mugagga. Ndi wano si kubanga nze nsinga okutegeera eby'amagye. Wabula ndi wano neyanza baba. Ndi wano okukikirira omuntu wa bulijjo. Abanamityana bingi bye twandibadde twogera. Mu abantu b'e Buganda bingi bye nandibadde mbagamba. Naye kubanga mumanyi obudde batuwa butono bwe batukkiriza kwogera n'abantu batusindise eno wala nga balowooza temugenda kujja mubagambe muswadde. Weebale taata. Banange mwebale n'otuwanga akasente kana akasente ke mutuwa ke kagula amafuta ne tweyongerayo. Yemu ensonga lwaki tetukowa, yemu ensonga lwaki tugenda mu maaso. Kati nga mmaliriza njagala bategeeza ebigambo bino. Njagala okubategeeza ebigambo bino baganda bange. Obuyinza buli mu ngalo zammwe. Obuyinza buli mu ngalo zammwe. Museveni talina buyinza ku bantu ba Katonda. Talina buyinza ku bannayuganda. Buli myaka 5 buyinza bukomawo mu ngalo zammwe ne musalawanyi abakulembera. Era abadde afuba nnyo okufufukaza abantu paka Katonda we yamuleetera ababanda batasobola. Kale no njagala okubategeeza wakati muva ku batyagasi wakati mubatiisatiisa mugume baana baffe mugume. Njagala okubasaba muveeyo mu bungi mulonde. Buli kalulu keetaagisa. Saagala ogambe nti tuli bangi nnyo nze ne bwe sironda nedda. Twagala buli muntu alonde. Ate temukoma kulonda wabula mulukuuma akalulu kammwe. Akalulu kammwe ke katusumulula mu makomera ke kagenda okutaasa ettaka lya mulipipwa ke kagenda okujja abaana bammwe mu makomera be basibye ke kagenda okufuna obwonkanya obwaba abaana be batta buli lunaku. Akalulu kammwe mikwano gyange. Manyi nti ebirala mubimanyi bingi nnyo n'abagalanga jja bibagamba. Ebirala baagala jja bibagamba. Ebirala zaaga jja bibagamba. Ensonga lwaki nzize mbadde njagala mundabeko face to face mumanye saatowa. Era njagadde mujje mumanye okufaananako nammwe nange Museveni nsemutya. Bwe mulaba omusajja omukulu bw'atyo atandise okwogera ebitakwatagana nga mumanya gamubugumye. Kati njagala okubategeeza mikwano gyange tugende mu maaso nga tuli bantu balamu. Tetukkiriza abantu abali mu biseera byabwe byayita abalina fiica yaabwe nga bagiyitako dda otumalira obudde mikwano gyange. Musigale nga mwagalana kobe oli wa ggwanga ki, kobe ng'oli wa ddiini ki, kobe ng'oli wa kikula ki. Ffe bannayuganda ab'omulembe gwaffe twasinkana twagalana. Twasinkana twegase ebituluma bye bimu ne betwagala bye bimu. Twabasiganya dda tukolagana music tumuyimba ffenna. Bw'ontunuulira tolina kusooka kumanya ddiini yange okumanya nti nyina okwetaaga eddagala malwaliro. Tolina kusooka kumanya ggwanga lyange okumanya neetaaga okutambulira ku luguudo olulungi. Tolina kusooka kumanya ggwanga lyange kumanya nti n'abaana bange beetaaga amasomero. Ekisembayo n'abo abasirikale be mulaba tebabatiisa nabo balinga ffe. Abo baana baffe, abo bakodomi baffe nabo balina ebizibu ebimu ng'ebyaffe. Mukitegera mikwano gyange nabo banyigirizibwa era ku kiseera ekituufu nabo bagenda kutwegatako. Kubanga nabo bamanyi nti mu Uganda empya tugenda kwongeza omusaala, tugenda kutereza embalirira yaabwe, tugenda kutandika okutereza ebyobujanjaba yaabwe. Njagala okusembayo
nvumirira nese kuvumirira yenna okutulugunya n'okuswaza eggwanga lyaffe n'okulinyirira eddembe ly'obuntu. abaana bangi bavundira mu makomera olunaku lw'eggulu mu buswavu obw'ekika ekyawaggulu. gavumenti ya Museveni ng'ekozesa abatuju abatali mu yunifoomu ya poliisi oba y'amagye, emmotoka zaabwe namba puleti ezimanyiddwa, bagenze ne bawamba omulwanirizi w'eddembe n'obuntu nakinku gwe bayita Nicholas Opiyo, ne bamugezaako musaako ebisangosango ekika kigambe no mu luzungu. Tito madamu Bunjero Mugisha omanye engeri gyeva ku buko kati manye olunyankole muno ekyemereze. This in English. We want to condemn in the strongest terms the kidnap of a renowned human rights lawyer Nicholas Opiyo by the Museveni regime. These are signs of a punishing or of a panicked dictatorship. So, baganda bange njagala mumanye nti walaba batatukwate abantu abalwanyizi b'eddembe. When a regime starts fighting human rights defenders, when they start coming up with trumped up charges against human rights defenders, you know it is on its way out. Kino ne mulaba Museveni akola, Gaddafi yabikola ng'abuzayo wiiki buwiiki, Mugabe yabikola ng'abuzayo wiiki buwiiki, Omar Bashir yabikola ng'abuzayo wiiki buwiiki. Naye Museveni abuzayo wiiki mmeka? Abuzayo wiiki mmeka? Wanika Booti abuzayo wiiki mmeka? Abuzayo wiiki mmeka? Ati Mwami Museveni njagala okuyimirira wano emitanda ewabazaako okukuwulira. Gy'olina chances ezi, olina choices ezi. Either ose ekitiibwa mu ddoboozi ly'Abannayuganda bagende balonde, tukukuba akalulu, okkirize mu mirembe, tukuwerekere tukukuume bw'oba oganye kankomaawo.